Program eno tunda nkuleetera bikwongerako mu mbeera zonna ezikutwala mu maaso n'olunaku olwaleero ndi byankulaakulana bya busuubuzi ne bannaffe aba Capital Marketing Authority. Era omukyala gwendi naye wano y'omu kubasomesa era abatubuulira obulungi obw'ensonga eno ye mukyala Jovia Bosa. Kamusaba ababuuzeeko kati tugende mu maaso. Nyabo ensekula bulungi abantu bakuwulira nsaba babuuzeeko. Abantu abalungi ku BBS balamusa mwenna mu linnya erya Yesu mwasuze mutya mwebale nnyo emirimu gye mukola. Amanya gange omukulu agogeddeko nze Bosa Jovia era ndi musomesa wa Capital Markets Authority. Si ekyo kyokka era nkolera ku kampani ejja bayita SBG. Yes. Yeah. Ffe twagala nnyo tujjukiza era ekivola olwo n'ebyokunywa biri mu myaka nga kumpi 10. Kituufu. Naye kampani tezikowa biranga kuba ffe twetaaga tujjukiza tusoma eddiini tusoma bayibuli naye era bakabona tebakowa kukola ki kutujjukiza. Kakati tuzeerera Capital Market Authority kyeki oba what are capital markets? Abantu tujjukize. Okay. Inga woli musomesa ewokoma wotandikira ng'okomyewo mu lesson endala. Era kituufu abasomesa omulimu gwaffe bajjukiza. Nekino katwejjukanye. Yes. Okay. So abantu laba balungi wawulira ekigambo capital markets. Capital markets kye kitongole ekya government kikalabalaba oba ekiteekawo amateeka ba stock brokers bonna mu katale ba fund managers ba custodians bagoberera era girabe nga onjagala omuntu awansi akitegeere olaba ng'olaba Bank of Uganda ye kalabalaba wa commercial banks zonna kati naffe Capital Markets Authority kye kitongole kya government kikalabalaba ekiteekawo amateeka ba brokers ba fund managers custodians bagoberera era be bayamba ne companies ezaagala okuraisinga capital cheaply ng'olaba MTN weyajja netunda emigabo gyayo balina okugenda through Capital Markets Authority ino bawo olukusa oba ino okulaba nti kino eno company egenda okujja etunda emigabo gyayo ddala company ntuufu abantu okuteekamu ssente zaabwe. So n'omulimu omulala gwa Capital Markets okulaba nti basomesa bannayuganda engeri y'okusigamu ensimbi. Wow. Yeah. Bw'oyogera ekyo lwaki mu mwoyo muli ntandika okulowooza nti senga nga ali ekyamuliibwa eri entale ali evviira Maria bimukwatako bino? Bimukwatirako ddala. Bimukwatako bitya? Bimukwatako mu ngeri nti si abanene nedda ssebo era kyobolaba leero nzize wano bategeeza abatulaba nti bino si byabanene kubanga bannayuganda balina ekyo ekintu kasita bawulira ekintu kyonna Capital Markets nga bo baswitchinga off. Kasita kijja nga bagamba sirina capital ebyo si byaffe. Si byaffe byabanfuna nnyo. Yes. Naye nedda njaga bagamba Capital Markets erina products oba oli muntu wa wansi oba oli wa business oli mulimi olina ekitongole oli investment club mwena buli kinoomu oli wa boda oli wa taxi otunda emmere mu restaurant olina restaurant eyo mu park otunda emmere Capital Markets yaga kugamba nti balina products mwena mwe musobola okuteeka ssente nezibazaalira era kyenjagala leero basomesa okuteekako nnyo essira kitandikiraawo ayira bw'okitandika nze kyensinga okumanya ennaku zino ebyenfuna bizibu onyikize nnyo ne wali collective investment scheme. Era ekyo kyogeddeko collective investment scheme kati omuntu awulira tutandikire wali ono omuntu owa bulijjo alunda enkoko ze akola mu katale owa boda alima ennyaanya owa retail shop atunda edduuka eryalejjalejja oyo alima ebintu byenga bya sizoni omusomesa oyo wa nansale wa primary owa boda omuntu oyo wa bulijjo oyo ebya Capital Market Authority bimukwatirako wa era oyongere n'okunyikiza enkola eno eya collective investment scheme.
Okay. So collective investment scheme. Nga wesigama ku muntu oyo wa bulijjo. Atreyo liyo ina restaurant oli wa boda. Ochujuwa kali bana boche ebyuma. So collective investment schemes ezimu ku products capital markets zeina. Mwosobola okusiga esente zo era kino kyeki we wano tuko esente zikunganyizibwa eri abantu benjawulo ng'owayogedde ali alina restaurant yo owa boda essomero abasomesa investment clubs so tukunganya sente eri ebitongole ebyenjawulo oba kinoomu ab'enjawulo so newabeerawo large pool newabeerawo large pool of funds ojjuka okunganya sente eri abantu bangi ziba ntonotono naye olumala nezeetuuma nga nnyingi kamukamu gwe muganda n'omuganda ne gubeerawo so guno omuganda we gubeerawo gubeera managed by a professional gwe bayita managing akuyambako okusiga zino sente era babayita collective investment managers so ba making sure nti zino sente ze bafunye bazisiga omulimu gwabwe okulaba nti ezo sente zikukolera amagoba buli lunaku so wengamba collective era nga wokiwulira sente zikuŋŋanyizibwa then eziddukanyizibwa manager azisiga obona omuntu alina knowledge kwaka katale w'okusiga ezo sente yes okay kakati sente zikuŋŋanyizibwa zitya era ntandika ddyoga nti munkuŋŋaanyeeko gwe kasobeera sibimanyi mbitegedde kakati ekintu nkyagadde ndi awo nyina akantu kange wenjokera ebyuma byange bya welding tuli baboda tulina akabiina akaffe abakyala tukola ebiruke byonna mu kisenyi erijjo wakaali ebyo ntandikirawo yes ntegedde capital market authority ensonga njagadde ntandikirawo actually ekyo kibuuzo kirungi nnyo wotandika ate tukyannyofe wano okutandika era tulina otandika era nsuubira no program weggwera nga abatulaba bali ready okutandika kubanga ke kaseera bakole ki batandike so oba oli interested owulira ekintu okyagadde otandika otya ogende wa collective investment managers office n'omugamba ki njagala kutandika kusiga sente zange mu collective investment scheme so kyojja okukola bajja kusaba ID n'akafaananyi bakugulirawo account ne account ya bwereere teweetaaga sente zonna esente z'oteekayo ezo sente z'otandikibwako era ziba sente zo en account bagenda kujjako omusolo gwonna oba maintenance fee nedda esente z'owaayo zezo z'otandisa okusiga nazo era ziba sente zo ndagamuntu yes ndagamuntu ne ID then ne sente zitandikibwako era gire emitwalo 10 gyokka gye gitandikirwako yes, kati kirinze gye ndi okuteekangayo mu busobozi bwange buli woofuna olabeera ebimu kwange era abantu bali obeebuuza ijovya yogedde ku collective investment scheme lyo tufunamu tutya kwange era omuntu mu buli business oba investment gy'ogenda okukola olina okumanya ngenda atandika no investment nengenda kufunamu ntya era ddi kati olaba oteeka sente zo mu collective investment scheme engeri y'okufunamu esookera ddala mbadde njogeddeko tesente zitandikibwako sente ntini nnyo emitwalo 10 so wobanga olina emitwalo gyo10 omanya osookola ki osookutandika ali eyo wa boda owa restaurant oba essomero omusomesa ali agamba ffe oba tetulina sente ne ezitandikwako giri ki emitwalo 10 gyokka so kasobola n'emitwalo gyo10 osootandika ate n'ekyalo ekirungi kiri nti kasoba ng'otaddeyo initial deposit ya mitwalo 10 osootandika okukola top ups za mitwalo 5 so manya yes mba sobodde emitwalo 10 niwe mbanga nasekeyo gwasooka ndina kati emitwalo gyange 5 kanjiteekeyo so buli ate top up osogikola obudde bwonna oyinza okuba leero yes ofunye emitwalo 10 then week ejja n'ofuna emitwalo gye 5 oba 2 oba akakadde zireetera bagenda zongera ku ziri ze wakola ki ze watuwa kati n'ekirala ekirungi kiri nti jjukira esente zo zikolera interest buli lunaku oli eyo okola restaurant yo oba oddukanya ssomero naye omanya buli lunaku esente zo zikola ki zikukolera interest zikola amagoba ate n'ekyala amagoba gano gali compounding mu ngeri nti kangambe otandise n'emitwalo gyo10 yes enkya egyo emitwalo gyo10 kangene egikolera nga nusu bisatu I'm just giving an example kwanga jika interest eri daily so kweje emitwalo gyo10 omanya olunaku oluddako gena tandika n'emitwalo 10 mu bisatu
so interest yo gibakoledde naye ending up ngekola ki amagoba ago nogakola gakukolera amagoba ki amalala ate nekirala temuli withholding tax so manya osizeyo sente zo tubeere agenda kujjako omusolo n'ogumu abasinga tuli mu businesses abantu bagamba banange emisolo giri buli wamu so gwe guno omukisa capital markets gwe kuwadde omanye nti ogenda kusiga sente zo tubagenda kujjako ki omusolo n'ogumu jovi yayongera otanye daga muntu njirina identity card n'akafaananyi ngenda wa okay ekyo kirungi nnyo ngenda wa ekyo kibuzo kirungi nnyo abantu balina okumanya ntambule nga ngenda ku banka ki okay ekyo kituufu ku simu yes webale nnyo olw'ekyo ekibuuzo katulaba mu katale waliyo ba fund managers ab'enjawulo okusookera ddala mu capital markets balina be bawa license okuddukanya business eno si buli omu agenda ozuuka enkyagambibwa asobola ogiddukana nnyo okuba ng'olina license okuva capital markets authority kuga kye nnoonya byonna jovi yabyogedde ku terefayini ntambula ndabe kapande nti bali wano nga bwe ndaba aka post office ndi mu kibuga kuba kati yogedde ku bantu abakola emirimu gyabwe katugeze nga mu katale ka kabaka ak'ekibuye yes ensonga bagitegedde alagewa waliwo abalina license ab'enjawulo okuddukanya bizinesi eno abasookera ddala be ba SBG security aba Stanbic era bali wali ku Crested Towers then netubeera ne UAP balina Kawa Business Park netubeera ne Zeno bali ku Workers House netubeera ne Britam bali na Kasero ne ICA bali ku Renzori so be babaina license ngabya balodi nnyo eno wansi lwaki abakulu tebatukkiririzaako eno wansi mu wino ku park eno nedda bali very flexible gwe in fact ogenda bugenzi ku website ya Capital Markets Authority nolaba enamba oba contacts zaabwe kwe ziri n'okuba essimu bakutuukako yonna gy'oli kakati wano situlina namba gye tubawa nsobola obbawa enamba yange kubanga manya ebibuuzo bantu balina bingi nnyo kati nga bwolaba mbibuuza naye binzijira naye ng'ate Lwenzori manye ekizimbe we kiri Crested Tower mmanyi we kiri naye ntunuulira ono omukyalo ono eyo waggula eyo tebimukwatako tayitayo tewali nsonga ekola ki olaba bwabeera omuzibu ennyo nti nze ntambule ngende Crested Tower ate nze nzire mbyalifuti nze naye ng'ate ekintu akyagala alimu oyino mwatundire engoye ze nakinaki ate alabika nga tagaana kuvaawo kubanga bakasitoma bajja kukola ki yes so okubakubya essimu bakutuukako yonna wooli yes so enamba y'essimu abalina ebibuuzo eri 07 02 49 98 07 yes ebyo yeeyo baba basobola okukola so basobola okuba then ne babuuza ebibuuzo byonna balina yes weewaawo kaakati mbuuza ali Masaka eri mu kibuga kya Kabaka Masaka City ali Embaale ali Nebyatula ku terefayini ensonga eno emukuteko ali Kabaale Kisolo Kaseese Fort Portal yoyo alagawa ko byogedde biri wano Kampala wano kati oyo wakuba essimu nalondewo gwayagadde basobola omuweereza forms nazijuzamu yonayona gy'oli basobola okuwa forms n'ojuzaamu naye kati kanjogere ku bemmanyi abalina branches nga bano abali attached to the bank aba Stanbic kwa Stanbic branches ziri buli wamu so ogenda bugenzi n'ogamba nawuli omukyala ku TV ebya collective investment scheme kikoze nti bajja kuwa form ojuzeemu then ogenda ne ku UAP bajja kuweereza forms oba Zeno anti baba balina license oba Zeno oba Britam bajja kuweereza forms ojuzeemu then bazikomyewo ku soft copy kwe ennaku zino tugenze digital obanga tokoze ebintu manually digital form eri bakuweereza forms n'ozijjuzaamu naye aba SBG bo osobola okukozesa branch yonna eya Stanbic ekuli okumpi weewaawo oli ku BBS terefayina ebintu bino tobiraba ng'ebiri ebunaayira ebintu bino biri Uganda bwe boogera Capital Market Authority kwerumya nakusevinga ate sente zo savings nga zikuwa amagoba buli lunaku tiziriiko musolo kamu gwe Muganda nga bwayogedde leka biwulira ng'ebyabanene bali batumbuto
byaffe bintu byaffe bino eno enkola yaffe ya Capital Market Authority kakati ku lw'ekitongole n'eddakiika nga 3 nze mmanyi ojja kudda wano tusomese kubanga Jovio oli musomesa naye njagala obeeko obubaka bw'otuusa mu kusomesa ku nsonga zino eza Capital Market Authority. Collective investment scheme yonjo njitegedde bulungi. Naye nange ng'ogenda okusomesa nzi savings ntandika ddi okulya ku magoba. Actually business yange etandise okukka naye nzize nsaving 17 5 8 10 mmeka ngenda okulaba omwaka gugudde wali. Nze ntandika ddi oga nti bannange season enkubye ennyo bampeeyo ka capital nyongeremu. Okay. Actually ekyo kibuzo kirungi nnyo era abantu laba njaga kuba bino tubikola kufunamu kituufu na tutaasa mu mbeera embi muno mu kabi. Yes. Teri kintu kyonna mwogenda okusiga ssente nga togenda kufunamu kati ekirungi kya bino investment eri safe era omanya esente zo wosize principle yo eri intact era togenda gilozinga kati otandika ddi okufuna magoba ago. Ekyo kibuzo kirungi nnyo kati laba bino ebya collective investment scheme amagoba bagagaba buli mwezi. Buli mwezi somanya oluvannyuma lw'omwezi ogenda funa magoba ago kati gw'osalawo whether magoba oyagala gakolera malala gagira gakola oba bakusasule buli mwezi era wogamba nze bansasule buli mwezi bagenda kwanga bakwezo sente era nkubiriza ebitongole ebiri eyo oba aba pensioners oli eyo o retirinze naye nga tokyafuna musaala jangu mu collective investment scheme omanye nti machazi oli wako otudde esente zo ziri kukolera era buli mwezi bagenda kuba bakusasula kye kirungi kyabyo. So gw'osalawo oyinza ogamba bampe buli luvannyuma lw'emyezi 3 buli luvannyuma lw'emyezi 4 so gw'osalawo woba oyagadde ozirekayo so wozirekayo era zigwa zikukolera jjukireyo interest gy'oba ofunye buli mwezi bajongera ku principle yo n'omanya nti amagoba ago nago galikola ki kukolera ssente naye nga buli mwezi omanya nti ogenda funa amagoba ago. Magoba gali percentage butundu umeka ku buli 10 awo tusinga okwagala kyo kituufu kakisinziira ntaddeyo 10 yange kisinziira ku fund manager ki kwanga naye nga ebisinga interest eri between 10 to 13 wala balina like the bond fund so eri between 10 to 13.5% nyingi nnyo ate n'ekira kyenjaga okubiriza abatulaba eno investment eri passive wengamba passive kikyentegeeza sigala nga oddukanya essomero lyo oddukanya ekitongole kyo oddukanya business yo boda ffe kyetukusaba leeta sente zo zikolere gobereri ng'okola ki ng'okola emirimu gyo. So it's a passive investment. Nkubiriza Abannayuganda batulaba togenda kwetaaga kizimbe abakozi nedda kola emirimu gyo naye omanye nti ki esente zo zirikola ki ziri kukolera. Dakiika emu wombe ebya Capital Market Authority tulala ojja kudda wano wamu era wano waka ojja kudda Jovia bosa lwakitatta batulaba abalungi abali ku BBS ekisooka njaga beebaliza ddala mwebale nnyo okwagala TV ya Ssaabasajja mwebale nnyo kye mukola n'ekirala njaga kwebaza Capital Markets Authority okwagaliza Bannayuganda okuva mu bwavu kubanga baagala ffenna tubeere bulungi tube mu baavu kyobola abatuli wano obbasomesa kubanga basinga muyinza okuba muyinayo ssente naye nga temumanyi we muzissa so twagala kutegeeza nti osobola okuteeka ssente zo mu collective investment scheme nga wokola emirimu gyo emirala mwebale nnyo mwebalire baddemu enamba y'essimu yo enamba y'essimu 0702 4 9 07 jidde mu luzungu 0702 499807 wewa ali ku BBS Fine bw'oba totegedde bulungi waliwo akabuzeemu kuba ennamba y'essimu eyo 0702 499807 oba 0 noti 7 noti 7 noti 2 49 98 noti 7 ye Jovia Bosa. Mukkirize nfundikirewa tugende mu Kalaacha mawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa 6 tukubeererayo olabe ebifa mu nsi. Nze musajja wa Kabaka 20 Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.